Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Olunaku olw'olwaleero nkuleetedde ensonga ekwata ku mikolo n'eddogo. Era kiyite eddogo ku mikolo. Bangi ku mmwe mulabye nnyo abantu ng'emikolo bwe giggwa. Emikolo bwe giggwa oba kwanjula, kubanga abamu bakoma na mu kwanjula. Oli n'akola kwanjula kwokka, embaga n'efuuka embaga. Ate abamu mu maka ebintu bicyankalana, ababadde baagalana ebintu ne bifiira ddala. Ne bifiira ddala. Era bakyankalanira ddala. Oyo abeera asobodde okutuuka ku mbaga, naye bw'amala embaga ababadde beeyagala ebintu byonoonekera ddala. Nkimanyi bulungi nti gwa mpuliriza, ekintu kino kye njogerako wali okirabyeko oba nga kyakutuukako ggwe. Kati ate waliwo n'abalala ng'emikolo egyo oluba okugyogerako nti tugenda kukola embaga oba tugenda kukola emikolo, ebintu ate ne bifa. Muyinza okwawukana, bwe muba temwawukanye essente zibula ne zibulira ddala 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 ezisobola okukola ebintu ebyo. N'olwekyo nkuleetedde ensonga lwaki oba kiki oba mbeera ki eyandireetedde abantu okwawukana. Ekisookera ddala, eddogo. Abantu bangi abatayagaliza bakola eddogo ku mikolo. Abatayagaliza ate era jjukira nti eddogo lino lisookera wammwe, kubanga omuntu abakumanyi yakuloga ennyo, kubanga abeera akuyinako akakwate, abeera akumanyi bulungi endyayo, asobola okutuukirira engoye zo, asobola okutuukirira obuwale bwe obw'omunda, asobola okutuukirira n'okutuukako n'okuteera ekintu kyonna mu mmere. Kubanga kalegeza osanze ssengaawo ng'ali mu kutabula mu nva, oyinza omugaana kubanga oli ssengaawo. N'olwekyo waddembe okukola ky'aba ayagala. Eddogo lino balikola batya ku mikolo? Katusookere mu kwanjula okusingira ddala. Ate era nga sinaba kugenda eyo, kiki ekibeerawo omukolo nga weeguli ewaka? Ekibeerawo nga waliwo omukolo ewaka, emyoyo gyonna gikuŋŋaana, kubanga okwo kuba kulya kusanyuka. Emyoyo gyonna gikuŋŋaana. Emyoyo egiva ku buko ne ku bukojja nagyo gijja okujaganya ewamu nammwe. Era ekibeera awo mu bbanga nabo babeera beebuuzaako, mwebale ttuwa mwana muwala, mwebale ttuwa mulenzi. Kati awo osangira nga
eyali alina bw'oba otutta omuwala ng'alina ekiteega nga naawe okifuna, oba otutta omulenzi njowabe basazi nga naawe ofuna ekitambo, kubanga muba mugenda fuuka muntu omu. Kaakati eddogo lino balikola nnyo mu mmere, okusingira ddala mu luwombo olw'omuko. Bateekamu eddagala, naye okusingira ddala bateekamu kye bayita ensongezo. Ensongezo kye ki? Ensongezo oli agenda n'akola pupu. Jjukira bassenga n'abasawo Abaganda be bawa abaana bano amagezi. N'agenda n'akola pupu. Kati bw'akola pupu, kali akasembayo okuvaayo akakola olusozi bakasalako ku pupu ne bakakaza, era akasalako ng'agamba nti kano nga we kasembedde waggulu yenze asembayo nange waggulu, ng'alinga agamba nti tongattikako muntu n'omu. Ompulira bulungi? Kati awo n'alyoka alaamirizaako ebigambo nti nga bw'okalya kakufumita omutima eno nsongezo. Era bagifumbira nnyo mu luwombo olw'abako. Bambi naawe n'oleeta enjalayo n'ojja n'olya. Abalala bagenda ne beekuula ebyoya ebya wansi. Ebyoya era nabyo n'abitwalirako n'essaala n'abiteeka mu nva. Gw'olaba kulya nkoko ng'erina obwoya, owoza bwoya obw'enkoko bwe bwakaze ne bugendera mu nva. Kyesala bagambye n'ensongezo eri bagiteeka nnyo mu kaamulali omusekule kubanga bifaanagana. Abalala asobola okukwata paadi ye n'agikamula n'agikutabulira mu juyisi. Abalala bagenda ne beekolako emikolo akamazzi agavaayo n'agatabuza juyisi. Abalala batabwaza n'okutawaaza oluwombo olwo ne balufumbisa ago amazzi. Nkimanyi byesittaza naye nina okubibagamba. Jjukira ebyo byonna abikola ateekako ebigambo, tabikola ng'asirise. Kuba jjukira olulimi lutonzi. Kati gwe naye bw'ojja tosaba, oli awo oli mu njalayo nga byonna bikwambala. Be abasajja b'osanga nga baasiriwala. Nejjukira nti buli w'okola eddogo eri omusajja akwagale n'emirimu obeera ogisse, kubanga lubaale yajja kutta, kubba na kuzikiririza. Eyo nno y'emmere. Kyova olaba ennaku zino abantu tebakyakola bintu ebyo. Emmere bagifumbira wantu nga self service yereese emmere nga tomanyi na kumanya ani yafumbye. Era mwenna musimba olunyiriri oba ennyiriri ne mufuna emmere, mugole nammwe abasigadde. Bino nno bye nkugamba nkoonako bukoonyi. Eddogo eddala likolebwa mu birabo ebireetebwa. Neebaza Katonda nti ennaku zino abantu baakibuuka, tebakyakwata birabo bya mikolo, babiteeka eri. Bw'abeera alina omusumba n'asooka amala obbisabira n'abisumulula n'alyoka abiwa omukole. Kubanga mu bibbo ebyo mujjiramu ebintu bingi nga
mulimu abateekamu engoye enkadde ng'ayagala ono omugole olubu dwambala bw'ati amaka ge gakaddiwe baawe akaddiwe maaso ge bw'abeera mukyala akaddiwe maaso ge. Abalala basobola okkulukira omukeeka naye ng'eyaluse omukeeka ogwo ataddeko ebigambo gwe by'otamanyi. Era oluusi ababa baleese emikeeka batera okuba bajjajja. Omukeeka ogwo era akukuutira n'agamba mutuulanga kuno mufunayo akadde ne mutuulanga kuno. Lwaki? Nti buli munaatuulangako nga ye abafunira awo. Abalala baleeta ebibbo ebitaliimu ntobo. Ekibbo ekyo balina engeri gye bakitunga agatta ekyakatunga n'ekikadde. Nakugamba mwana wange ofumbiiranga muno, omusajja omuweeranga muno emmere gy'okoma oginyigiramu na buli kimu kye yalaamirako gye kikoma okukola. Abalala baleeta amasuuka nga makadde, abalala baleeta n'ebikopo ebikozeseeko, ebintu ebikozeseeko. Ate abalala ne bayita mu ssente, ng'oli agambye nti zino ssente olunaabo zikwatako ze ssente ze mugenda okukomako, ssente ze mujja okukomako ezo. Ate era ddala bwe baba nga tebazisabidde nga tebazitukuzza, omugole yenna kasita azikwatako bw'ati. Ddala kituufu ekito bwe kiba ssente ze mukomako ezo. Awo n'olyoka olaba obwavu mu maka. Ate kyekiviirako obwavu kukyankalana, kuba terayagala kubeera na musajja oba mukazi nga temusobola kuyambagana. Abalala bakolera ddala ebigambo, oli n'asituka n'agamba gwe oli mwami wange. Bajjajja ne batera okweyogeza ebigambo bino, igwe ofuuse mujja wange. Mu bulamu obw'omwoyo bwe kityo kibeerera ddala, abeera afuukidde ddala mujjawo. Nabagamba olulimi luki lutonzi. Ku mukolo bakola ebintu bingi nnyo. Abalala bayiira ddala emmere, bayiira ddala eddagala mu mmere. Oli ne yeefuula alambula n'ayiwa eddagala mu mmere. Oli najja n'akweweesa haaga gw'omugole, naye nga kyeyatadde wano mu kifuba agamba olubo kigwamu bwe kiti, kyentadde wano kikuyingire. Bwe kiba kitambo nga kikuyingira, bwe liba jjiini nga likuyingira. Mukanya kuwulira nti bannanga omugole yavudde ku mukolo, yafudde. Oba bamazeeyo nnaku 3 baayawukanye nga mwemuweza Katonda waayagadde. Nedda, Bayibuli etugamba tulina okuweza emyaka 20. So omuntu yenna asobola okukyusa kyewandiise entuuko yo oba desitini yo, ng'oli waasobola okuziyiza omukisa gwo. Ddala guba gugwo tetuganye, naye asobola okugulwisaawo n'otuuka ekiseera n'otagulabako. So oli asobola okweweesa haaga naye ng'oluba ogigwamu bw'oti ng'amaze okukwambaza by'ayagala.
oli najja nakukwata mu ngalo ng'engalo yamaze dda ozissaamu ekintu kye ng'amaze n'okuteekako ebigambo. N'olwekyo mwewale ekisookera ddala okuyita abantu abangi ku mikolo. Mwewale okwogera kiki kye mugenda okukola ku mikolo. Mulimu abantu ng'ayagala akola omukolo nga gwa kunyeenya kyalo, kuyuuguumya. N'okuyuuguumya obuyuuguumya ekyo okwo kokka kuleetera ekyalo kyonna okunyiigira. Maama kati yeeraze, olaba ozimba buzimbi kikomera ng'abalala tebakiina. Kati wuuyo atweyawuddeko. Maama yaguze akamotoka, okwo nno aba akolimye. Emikolo kyova olaba tugamba abantu mukole emikolo nga gy'abantu batono. Tokwata birabo. Kyamukisa mulungi ennaku zino ebirabo babiteeka eri olengerako birengere. Nera ogenda okulaba nga mulimu bannamukadde basenga abalemerako. Nedda njagala nze nkimukwase, temubakkirizanga. Babi nnyo. Abeerawo nga yatunze ng'agamba nga gye nkomye okunyweza, gye nkomye okusiba obufumbo bw'ono omwana. Oluusi ne bamaama bennyini babikola, kubanga maama kasita alabanga omuwala atutte mulenzi we, atutte omwana we, aba alabanga obuyambi bwe yandibadde ng'afuna nga wabadde abufuna, kati agenda kubanga abuwa mukyala we. Ekyo kyokka ne kireeta obujja, kubanga waliyo n'abazadde nga bo abeera ayagala muwala we wabeerewo abeera amuwasa buli mwaka nga atwalayo ebintu, ye yagifuula bizinensi. Ebintu bino mbibagamba muyige, mutegeere, kubanga embuulire tefa yonna. N'olwekyo emikolo mugyegendereze, mwegendereze emikolo. Bwe mulowooza bali abazungu abakola emikolo nga gy'abantu 2, 3, 4, 5 bo balalu? Si balalu, kubanga bamanyi ebintu bino. Era abalala abasinga tebakkiriza na kubasondera, kubanga omuntu asobola osonda n'akulangira. Oli asobola n'okusonda ssente n'agamba nga yetukusondedde, leka buli kimu ekikyo kibe kyakukusondera. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Nga gwe buli kimu kyakukusondera. Ayinza n'okugamba n'amaanyi g'omu kisenge kagabeere gakusonda buki? Busonzi. N'olwekyo nze mbabuulidde, emikolo teweebuuza lwaki awasa enkeera afuna bizibu. Era weegendereza abantu abasinga bakola emikolo bwe giggwa ebizibu bisituka, kuba nabagambye nti n'empewo zonna ziri kuŋŋaana. Kati awo ne mulyoka mugabana. Osobola okubuuza kyotategedde, ne yali afunyeeko ekizibu bwe kityo, teekawo message, ogende ne mu WhatsApp, tukusumulule. Omukama Katonda abeere nammwe. Subscribinga, alright.